Zabbuli eya45 ya mukulu w'abayimbi y'ekisusannimu, Zabbuli y'abatabani ba Koola. Masukiri, oluyimba olw'okwagala, oluyimba lw'embaga ya Kabaka. Omutima gwange gujjuddemu ssera ebigambo ebirungi bye njogera nga mpandiika oluyimba lwa Kabaka. Olulimi lwange ye kkalaamu ey'omuwandiisi omwangu. Gw'osinga abaana b'abantu obulungi, ekisa kifukiddwa ku mimwa gyo. Katonda kyeyava akuwa omukisa emirembe gyonna. Weesibe ekitala kyo mu kiwato kyo, ggwe ow'amaanyi, kye kitiibwa kyo n'obukulu bwo. Ne mu bukulu bwo weebagale owangule, olw'amazima n'obuwombeefu n'obutuukirivu, n'omukono gwo ogwa ddyo guli kuyigiriza eby'entiisa. Obusaale bwo bwa bwogi buli mu mutima gw'abalabe ba Kabaka, abantu bagwa wansi mu maaso go. Entebe yo ey'obwakatonda ya lubeerera emirembe gyonna. Omuggo gw'obutuukirivu gw'omuggo gwa bwenkanya. Wayagala obutuukirivu, wakyawa obubi. Olw'ekyo Katonda wo kyavudde akuteekako amafuta ag'essanyu okusinga banno. Ebyambalo byo byonna biwunya kaloosa Kamooli ne Akaloosi ne Kasiya okuva mu mbiri ez'amasanga. Ebivuga eby'enkoba bikusanyusizza. Abambejja bali mu bakyala be ab'ekitiibwa. Ku mukono gwo ogwa ddyo kaddulubaale ayimirira ng'ayambadde zaabu ya Ofiri. Wulira omuwala olowooze, otege okutu kwo, era weerabire ekika kyammwe n'ennyumba ya kitaawo. Bw'atyo Kabaka anaayagalanga obulungi bwo, kubanga ye Mukama wo, muvunnamire. Abantu ab'e Ttuulo balinoonya okusiimibwa nga bakuwa ebirabo, era n'abagagga ab'omu bantu baleeta eby'obugagga ebya buli ngeri. Omuwala wa Kabaka ali munda mu lubiri, ekyambalo kye kikoleddwa mu zaabu. Anaaleetebwa eri Kabaka ng'ayambadde ebyambalo eby'amabala, ne bawala banne embeerera nabo banaaleetebwa gy'oli. Banaaleetebwa n'okusanyuka n'okujaguza, banaayingira mu nnyumba ya Kabaka. Mu kifo kya bakitaawo wanaabeera batabani bo b'olifuula abalangira mu nsi zonna. Ndireetera erinnya lyo okujagulizibwanga emirembe gyonna, n'olw'ekyo abantu banaakutendereza emirembe n'emirembe.